Ulira byabalese ulira nakumbuuza bibadde bibasumbuwa kwemba mwogera so tusanze okubala abamu bannamawulire mu kulikeeyo mu kivulu kyaffe embaga ya Amina Neisima omuyimbi wange wuuno wano mumutwala supiidi naye akyali mugumu nga bwe mulaba tewali kimunyeenya tewali kimuluma. Extras ezasoose twazimaze Mukono ne Kaliro ku Monday era tukyalinayo ne extras endala weekend eno ne weeks eziddako amaanyi era mwagalabye mu extras zaffe. Ebisingawo extras communication omuyimbi wange agenda bibagamba, otherwise kansule muli bulungi ffe tuli bagumu side eno. Wow, si bwe kiri? Bana nze ndi wano mbayise kubeebaza kuba ku artist tewaba mawulire mabi na malungi gonna gaba mawulire solonga azo oba tolwepinze oba tosse kati ndi kubeebaza kwongera tambuza linnya lyange na show yange nakunyambako ne mupushinga ate show extras embaddeko so singa temukubye nnyo mulina eno ngeri gye mugukumyemu ndowooza ate walala kyandi yitiridde naye kasita mupisa eno ne mukipika okitegeera neeri ne kitambula fiiti. Sirina nnyo bingi byengenda kwogera okuggyako owuliriza mmwe bye mwagala okumbuuza kuba nze ebyange nabyogera byonna nga tugenda mu show ekiriwo beebaza kubeerawo nakubayita ne mujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe kuba bangi badde bankubira nga buli omu ayagala wano naye nga of sijja ttambula buli wamu bumbeere eno mbeere eri nga talina byakukola kati mbayise wano buli omu ajja mukkiriza mbuzeyo ekibuuzo kimu nina abaliwo ziremu ebyo ebibuuzo byeyongereyo enyosekaki esimu yo nja gijjawo ate ndi sirias ndi mugambwemu so kati wuliriza ate bwoseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nga ndaba kali nga gwolinga alaba tv oli ku komedi fananiramu otyo omubalanguzi munsesaye enewe byebyo ebyange kubeebaza mwebale kujja Lugogo nawala wembadde Mukono ne musalako Kaliro ne musalako era mbalinze ne Kayunga enkya ku Katikomu balinze n'eryantonde mu kisaawe ku Friday balinze Mbarara University Inn ku nga 14 Saturday balinze Masaka ku Maria Flow ya Mandeni balinze ne Mbale nga 2 mu lumu era mutambule nange nga mutambudde nga spreading good news ne bad news man. Okay. Ngomutuju bagambye kubirambadde njala interview njagala kino man. So ebibuuzo yali asaanidde okusinziira ku statement gye wamugamba ku stage so simanyi balamu kati okyabuuza bangi ogere osobola okutandikiraawo soko mali ago simanyi balamu simanyi okusinziira ku state gye mwakwataganamu naye enkolagana kubanga wamugamba wamuwa millions 5 ez'ebyuma oba stage okusinziira ku value for money sente zo zaali zitunka n'omutindo oba ye ng'omuntu enkola ye yakibogwe millions 5 sente nyingi obozi wadde omuntu ng'opangisa saawundi ate nze bwe mba ng'olyanguze kuyimba abammanyi nga banguze oba aliwo omuntu omu oba babiri making sure mba wa my best performing to the maximum. Kati balamu yo aba alabanga sound ye yali mulungi nga yebwa alowooza kubanga nali sigwa na sound mulungi ebandowooza nga minister naye kinayogera ensi yonna yali ekiraba sound yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriike emu ya side emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli sound nga teyogera kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera wa show before show ng'omunoonya olaba balisira mu kuteekateeka ebintu byabwe
nga tapiikinga ssimu wavayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde n'omuleka nga Balamu ayogere naye nga Sound ye teyali mulungi sijja kimenyaamu sijja kirumamu yali alina okukola omulimu gwo gumusasuza byakole oba nze ninamu abantu basirina kwanza amugamba njagalamu abantu bwe bati bogenda kubira abantu bwe bati nze namuga jangu leeta byuma tukole ne musasula mukitegeera kati so ekyo bw'aba agamba nalina abantu batini nalina ki ekyo kiri gyali yali alina okupresentinga nga bwalina okupresentingira abantu so that n'abalala abalabye Sound bagambe numbers ntini naye ate Sound ya Balamu nnungi Sound ebadde nnungi numbers zibadde ntini kitegeera kati so Balamu sina kye mwongerako kirala ekyo buli omu yakiraba yamani yaffe ya Gravity Omutujju tubaaniriza nnyo mwebale nnyo byonna bye mutuusaako engalo n'abali ku social media TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Thank you very much. Tubamanyi mwenna abakola obutujju ku show yaffe era tubalaba tubamanyi mugenda kulya obutwa naye nga mwebale nnyo okujja ku press conference ya Gravity Omutujju. Amanyi abantu ta DJ Nimrod, nze manager w'omuyimbi wange mugumu nnyo tanabaako buzibu bwonna teri amubanja bino bye muva mu kivulu n'osagala nga owa Sound abanja owa Migati tanaba kusasulwa tetubanjibwa propaganda yenna abaddewo byonna tubisazaamu mu linnya lya Yesu si bwe kiri kantwala omukisa guno okuinvitinga omuyimbi wange ajje abeeko naye byabagamba ensonga ezituleseza wano olunaku lwa leero. So ladies and gentlemen, Gravity Omutujju. Okwepicha kandeeta omuyimbi. Mwaba aganye muleke.